Ochalaba okwanjula n'embaga. Omutima nabiwandika ku manula si kupepa ya manula naffe okubalaba banya era tebamula kulika amakubo tegatumenye tusanyusa balaba bannyabo era dde bannyabo mukulika amakubo bannyabo oliko olaba waliko nakyo. aha ye tata webale kuliisa baana ate ate weewuunye lesewo korona kati yaleese ne beekubakubamu bwe batyo abaana abanyirira kuigiza kakanua masaja joti usiwe mbali nami katuyenga mitima katuonye batumenye mitima pana onjagala kibaluma sikola mwesubi ejawa tukola mwesubi ojawa funa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. ojulidde werimu gunna omukwano kuzanyira isigadde namukatawo ebinosiga kupangira wate wano kano kafuna ate kali tekafuna Join on manya kapo ya feyaranga ono kana taina nawe ya changa Join on manya mutima kwa ya wanga Ita baby na kuro mwana Sheba Kristo panda brand new remix Join on manya kuishe mapanda lyrics Join soke tusasane wamba Join on manya Join wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tata wanje nze kyenneeyamye buli anaatoola salaamu agenda engalo zigonda. Taata ntiddemu kimu kiki kyotidde bano bannyinaze abalino baagala babuuzaako naye gwe obubonero bwonna mbukuwadde 10 ku kinnaakyo kubanga ekyamazima obulungi bwe mulaba bwebwo ensimbi yakolamu waliwo abantu abamu n'otunula n'onoonya nga nsingo bulago amaaso ge gaggukira naye oyo ndaba nsikya Batata, weebali bamama, nabo weebali basenga, nabo weebali abataka bakwogeresa amaaso ono ye mwami waffe aha kulwa mwana wattu ani Shida Nasser. ulira bannange kati bwabanga yoyo kati mugjeeko kali kaffe natwazze yo muteekeko cepe eyiye
You assume she is back. Now you are gonna welcome him. Kali mkuliseyo oli wadembo mugamba ndi sweet kigaji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Evubu kubenda lyogera. My dearest husband, my perfect match. You're my soulmate. You're most welcome, darling. Bitegeeza kyange. Mujeko ujeka kazindalo mwagono. Kasata ali soko kero oluchayina. Wamma shida nawe wekoze wano kyali wadda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rashid, how are you? Are you fine? He's hopeful. So kogamachinga agamanya gombe shida. Shida introduces shit. Ulilo akalulu okuveri gye bali. Kati shidi agamba atya? Shit. Atutumi. Nagamba atya? We bali kunyuma. Bwatyo ndo bwabeera bulijjo. Atutumye n'akugamba nti akwagala nnyo. Taimuzi nnyo pawa nnyo. Atuwadde ebirabo bino n'atugamba. N'agamba atya? Tamanyi nakumanya. Gamba mumanyire. Naye nze. Ampadde kana akantu kano n'agamba. Akantu ako bakayita batya? Siivu. Kategeeza ki? Akasengejja. Wangi? Omukwano gwammwe. Shidda njagala owuliriza Allah ebigambo ebyo. yakusengejja n'akugyamu ebikinja. Kachicha. Kawawa yonna. Era agambye akugobyeko kawawa yenna. Evubuka agalirira akajanja. Era ngambye atya kabeere muno buli lwana wewanaabanga wakusumbuwa aleeta ebigambo eyo kutwalira eyo. Abasawo tetwagala kumanya. Osengejja busengejja. When I want to go to see we can't go on. Get the papa. We tell them I'm gonna say, baby, if you know that you make it around I tell my family, no, we don't make a photo, take a photo, on a kid. What's the sort of my journey? Omutima gwe ube n'omanya lutewo nnyo ku kyeno osuulirira nnyo banno materi abakwegwanyiza abayiteri nze nawalira n'ebyeboogere byonna byettira abankwana ke kabbiro my sweet love siba ku kiwudde
kuchiwujo kabogera ennimi siba kuchiwujo lekabasuula enjuba kuchiwujo sweet love siba kuchiwujo kabatonyesa ekkuba kuchiwujo kabogera ennimi siba kuchiwujo lekabasuula enjuba kuchiwujo sweet love siba kuchiwujo from a distance kansulezeka in a residence kane bali kwirangole muklaba Delta TV tukole tulina omugole waffe bannaye anyumye nnyo bannaye bani abakoze ko mulingo onyumye nnyo Sheila Bridal and Unit Sex Salon banange bebale nnyo abashila oli otyali ko bulungi nnyo era nsimye simanyi wesobola kumwebaza mukwano gwange oyo luno olunaku lwalina kubeerawo ku luno olunaku oba nedda mukwano twali twalonda Thith Apple naye gundi karantini netandika nekinkosa nnyo nengamba katugumikirizeeko nga mama bangumya gumolindeko omwami tumaze emyaka twelaba 2016 paka sawa yale inayo ka baby nedda mukwano linda chi tugenda kuzaala tubadde tukyesetinga lwakubeera ebbanga lyonna twelaba ffenna tukyasoma ye mukwano kujja ludda wabakazi abalungi tebatera balabala bamangu alaye omwami wange nze nali nasomera Mengo School of Nursing and Midwifery kati yali azze ngaze ayagala medical forms yokuddwaliro then netwemeetinga medical forms ebyakatonda bijja bigere byakatonda bijja bigereko tegererawo nti anaaba yeye oba samanya naye kyeyandaga ne musima mutima naye nansiima ne tusigala buli omu ng'agenda asoma munne wamujulizako ku medical form ebimpanguza ebirala kuteesa na mwami wange tuteesa si kubeera decisive buli kimu kyagamba nti oba nti nze mbere nga nsalawo mu maka nti mukole we muti nti oba ye n'agamba tukole we tuti asobola oleeta idea nange nendeeta opinion zange zennina akayemba ka Princess Amira oli omwana ngenda kubagalira okay kale yimba kako kapati atengenda oli omwana bananga nkuba katusoke tunyumye mukone mami sibyo tyano nyawo bulungi nyawo sibeta nyawo jebaleko kale nyawo nawe jebaleko gwe mami nga ndaba oli muto yenzo mukwano mwana mukakamu era nga nze mama we kale nyawo era musuubira ajja kufumba bulungi nga nze bwe nfumbye ofumbye emyaka emeka nfumbye emyaka 26 okikakasa kakodyo kyakalyawo butalya kitegeeza ki omanyi oba tolya buli kikusaze mu maaso obeera osigala ng'ofaanana bulungi n'otakutuka mango akakodyo kyakabadde wakakumidde mu bufumbo myaka 25 ku kwesonyiwa omanyi obufumbo ofuba okulaba nga ekirungi okisanyukira n'ekibi n'okigumiikiriza mama wange njagala kumwebaza olwaleero olw'ebirungi byankoledde nsiimye nnyo mama we bale kunkuza sirina bye nsobola kwogera kukwebaza naye manya kimu nti mutima gwange nsiima nsibirira entanda olwaleero olina olugendo lwotandiseeko mu bulamu bwo olutali lwangu lulimu amasanyu mangi ate lulimu n'ennaku nnyingi naye byonna olina okumanya abo bibalansinga olina okubeera omukyalo omugumu omuvumu eyeesonyiwa si buli kimu nti olina okukyogerako ebimu obireka ne biyita kuba buli kimu bw'obeera okyogerako ndowooza oyinza okwogera buli lunaku kale mukwane tava ku Delta TV tugenda mu kidaala ate tufune n'omukolo omwami bannange baleese ebintu okyalaba okwanjula n'embaga